nkyali wa maanyi, nkyayimba mizika abanyumira, nkyali wa mugaso, nkyali omumuli. Saha mutabani wange mukwano gwange nnyo nno. Ne juzi nali namukyalirako ewuwe ne mwana ino nsuubira bw'oba wanyiiga nekyalikomyawo binnuma naye saha naye byayogera bimuva ku mutima alina ekimuluma. Singa badde abyogera mbu yatamiira ekyo kirala, naye abyogera biva kuki ku mutima. Saha muto wange, muganda wange. Ebiyitamu nze siri malayika. Ziri malayika, ne sitaani yali malayika. Ebya beef tebijja tuyamba kuba beef twamu exploitinga. Kifo kya beef, just befriend yourselves. Nkyali wa maanyi, nkyayimba mizika abanyumira, nkyali wa mugaso, nkyali omumuli. Tusigalemu ak'obuntu. Tusigalemu ak'obuntu kuba byonna bimwetuma nti byammwe si byammwe. N'ebitabo ebitutwala bino ebitabo by'eddiini kebere Bible ba Quran n'ebitabo birala bigamba from dust to dust. Teri muntu agenda kuva wano na iPhone ye. No. Byonna tusanga bisange ba achievement nti owayembina naye ebitumalamu oli n'afiira ku munne nga akufiirako nti ano kamere no bwatudde mu motoka eyo bamwana mpe yeragiramu muganda wange. Bino byonna bya duniya ngenda kuvugamu osanga ziba zinsanga abakungu bazibali gitambuliramu. So tuleke kwepimira ku bintu omuzungu byayita vanity bye bigwawo. Gwe bagayo ayagala okuteeka ekibula kiteeke kuddaku lwa kabiri n'awulire agala owulira engoma bwe ate nga si kwewaana wabula kugamba waliwo miziki w'abasuubuzi ne miziki w'abaguzi. Kakati babateekawo embeera zaabwe ezo naye nabo bajja kukulaakulana. Nsobola ne barediyo ne Wizo edda baŋŋambako kamere oli musajja mukulu otwala na tuli baana bato ne Wizo yakula. Saha mutabani wange mukwano gwange nnyo nno. Ne juzi nali namukyalirako ewuwe ne mwana ino nsuubira bw'oba wanyiiga nekyalikomyawo binnuma naye saha naye byayogera bimuva ku mutima alina ekimuluma. Singa badde abyogera mbu yatamiira ekyo kirala, naye abyogera biva kuki ku mutima. Saha muto wange, muganda wange. Ebiyitamu nze siri malayika. Ziri malayika, ne sitaani yali malayika. Ebya beef tebijja tuyamba kuba beef twamu exploitinga. Kifo kya beef, just befriend yourselves. Nkyali wa maanyi, nkyayimba mizika abanyumira, nkyali wa mugaso, nkyali omumuli. Tusigalemu ak'obuntu. Tusigalemu ak'obuntu kuba byonna bimwetuma nti byammwe si byammwe. N'ebitabo ebitutwala bino ebitabo by'eddiini kebere Bible ba Quran n'ebitabo birala bigamba from dust to dust. Teri muntu agenda kuva wano na iPhone ye. No. Byonna tusanga bisange ba achievement nti owayembina naye ebitumalamu oli n'afiira ku munne nga akufiirako nti ano kamere no bwatudde mu motoka eyo bamwana mpe yeragiramu muganda wange. Bino byonna bya duniya ngenda kuvugamu osanga ziba zinsanga abakungu bazibali gitambuliramu. So tuleke kwepimira ku bintu omuzungu byayita vanity bye bigwawo. Nabisoma naye ebintu ebyo tebyali bituufu. Tekisoboka. Amazima amatuufu tasobola okuddira mukyala waate omukuba emitayimbwa. Yes, aba mubbi. Mpozi kyenjo okugamba nti byezimu ku nsonga lwaki nakwata family nenjijja mu Uganda njitwale ng'ebigambo bisusse. Kati olaba ffe ng'abayimbi twafuuka ejjanzi lya buli omu lwebazanyisa. Oli n'atamanya nti olina family gy'obeezaawo. Nja ku example nti byonna babiwandiika aba akula abisoma. Kyokka ate nga ye kyalaba ewaka kirala. Mwiza namba mwamuwa n'essimu abiraba ku mitimbagano. Yes. Kyalaba ewaka kirala byasoma biki birala. Kati omwana n'aba nti akula ayina mind etali ntuufu. Yes. N'agenda ku ssomero ne bagamba no mutaani omuyimbi simanya byakoze reputation yo ne bange mukola ki ebakwonagana. So ebintu ebyo byali bituufu naye kati fenga naddala abayimbi tulina obuzibu nene nnyo butamanyi. Tubatambulirako nnyo. Yes, n'oba nti olwana okubeera ddadi awaka n'oweebuuka mu bantu
so abajjewo yakola ki yasinga ebyo tebyali bituufu abaana omayika nkubuli mazima katonda aba yatuwa omukisa nga gwe yampa niyo gukozesa ku lwansonga enkyo ojja kuva mu nsi nga abaana tobasigira ki tobasibira musingi olwaleero bw'otunula bambi abantu buli katonda gwaddeko obusobozi atwala abaana ku lwansonga nti education system yaano egenda efa abaana babakeeza nnyo ku makya omwana ne bukeera ku ssaawa 12 ne bugenda ku ssomero ne butuuka ku ssomero ssaawa 2 ne butandikirawo okusoma ne buyita mu jjaamu ssaawa 11 12 kagero katuuke waka kabongo tate kalina na budde bulya mmere n'enkya ne kaddamu kati mwana kibalobera okuyiga nga bwe balikoze eki balisobodde ate n'ekira mpozi amasomero gano tegateeka nnyo emphasis ku talent ate abazungu bakikola nnyo so anyway cut the long story short nabatwala basome nkola ya kichina abachina bagenda mu America ne basoma amagezi bagafuna ne baddayo ne bagatwala ewaabwe andi kisinzira kikyonoonya kisinzira kikyonoonya kati ze bena utuddayo kamabega naye okana ne Dorotia nasalawo nze I was really focusing njya ku settlinga nfuna omukyala tuwase abakyala baali mu mabaala bobolooja nze ku ntegeri yange binakikola bintu binakikola bwe nali noonya omukyala okutwala wakate nakyusa location serious netandika okukyakkalira mu bifo by'abantu ab'obuvunanyizibwa tojja kugenda ng'ogenze kwambiyansi opakulwe mwala bandi omutwale ejja mupakulwa ewiiki bafumba amyansi kati buli saa bina abamwambiyansi so to advising amutu kujja mukyala mu club kisoboka omukisa mutono nnyo abantu abasinga relationships gyozigenda eziwangadde abantu abasinkanye mu bifo ebitegeevu let's say mwasinkana ku swimming pool mwasinkana mu chaachi mwasinkana ku mirimu naye kati gogenda osange nansi kombi omujje mulaparoni baba mwape boys byebyo simanya Casablanca amazima gendo no sigamba mbukine mulimu abali lake n'omusanga n'omupakulayo n'atuula ewaka naye sigino gy'olaga ye mukyala gw'ofuna kati omukyala naye wamusanga wa baamukulabira baamukusendera olina kye wamulabamu ekyenjawulo kati kimanyi ebiseera bye nalina manija buyita Jeff Kiwanuka manager Jeff twayawukana ne Dorotia ne mugana ne mwana so kubeerawo nga mbeera mu bino ebyekiyayi oli wanjawulo noonya mukazi ali serious nangamba kati manyi buladi kye tugenda okukola buladi kye tugenda okukola kimanyi tukyuse location netandika kukyakaliye ku Garden City eyo oba mu baana b'abaloodi mu baana abategerekeka kati twagenda eyo mu Garden City waliwo karaoke gwe bayimbiranga awo gye bazannya bowling awo bagitanga alligators kati tugeze mu Garden City twakyusiza ddala location ebiseera ebyo kati mba ndi awo ddala yafubutuka wati alina eggaayo omu mukwano gwe kati mukwano gwe yavujja n'ansaba layita buno kalayita mpaka kaliro imagine kale mia lighter connecting ku muntu ow'amaanyi ubuli amazima mukwano gwe namwa lighter ne mubuuza uyu muwala goli naye story ki nga mulungi nnyo ddala yangera kumulabambi yes nangamba mukwano gwange nemugamba jaga mpa ku namba ye nangamba so kugabira namba ye kujaga yagikoze ki yagikweweredde